ebyafayo by'omusalaba byebino. Nti omuntu nga bw'olaba mu mulembe gwaffe nti gwe gusingidde ddala ogwa naggomola kaba kalabba. Akalabba ffenna tetukalabangako era sikusabira kalaba. Twalowoozanga nti oba kalinga ennyondo oliba mukuba nnyondo. Abalala nga bagamba bw'okasimatuka emirundi 3 nga bagamba ddeeka. Naye nga bagamba tekasimatukika. Kubanga bagambanga nti obeera mu kinnya nga bw'olaba ebbomba bw'opika ebbomba bw'oti. Kati oli muli mu kinnya kati nga bw'apika ebbomba bwazzaayo wansi bw'ati ateeka okwona ku ntobo ebbomba n'epika eggaali oba n'epika epikipiki oba ekirala kyonna. Bwe kava eri waggulu bwe kekkata bwe oteekwa kuggwawo nga baga nti singa okasimatuka emirundi 2 naye ng'okasimatukirawa bwe bato bwe bakatunyonyolanga. Kati luvannyuma nnyo tugenda tutegeera nti waliwo obutebe bw'amasannyalaze, waliwo ebiyiso eby'obutwa, waliwo n'amasasi ndowooza. Era basobola okukuwa chansi nti londako oyagala kutuula mu katebe k'amasannyalaze, oyagala ki? Naye ate akalabba kaliko ekyenjawulo nti ofunayo akaseera akasaba kye weetaaga. Lwakuba nti era wadde osaba kye weetaaga era tona gy'ogenda kiteeka. Bw'obaga nti bakuleetera amatooke n'enkoko n'omuceere ogenda bbiri otya ng'okimanyi nti bagenda kukubalula. Ekigambo ky'okufa si kigambo kya kusaaga. N'akamu n'akatono. Era ffenna nga bwe tutudde wano twagala okugenda mu ggulu. Bameka abaagala okugenda mu ggulu wanika omukono gwo. Naye ne wabalukawo ekintu wano kkanisa mugindekera bwe mba nsigaddewo nange. Wangi? God forbid naye kino nekibaluka wano. Ffenna nga bwe twagala okugenda mu ggulu. Tuddukawo ne begaba amasannyalaze nga ge gasipaakinze. Ogenda olabanga akazindalo nkasudde eri. Buli omu aba anoonya waayita okufa tekwemoolerwako. Olwekyo newankubadde nga n'ab'emirembe gyaffe bateekawo nti osabayo ky'oyagala nga bamaze okusalira. Kiki ky'osabayo? Tewaliwo ky'osobola kusabayo. Kati ku mulembe guli omusalaba kaali kalabba. Naye akalabba ak'omuntu eyaza emisango egya naggomola egitagambika. Nga tuwali agenda ku musalaba nekitafuuka kikolimo mu famire. Famire nga yavaamu omuntu eyagenda ku musalaba. Kitya. Omuntu atuuka ddi ogenda ku musalaba. Kati ekibi ekyali mu nsi eno kyali kyatutuusa ffenna ku kugenda ku musalaba. Ogattako ekisikire, ogattako ekyadamu ne Eva, n'ogattako ekyebukojja n'ekyomukika, n'ogattako n'ekikyo. Egyo emitima emibi abantu gye balina. Ndowooza nkyogedde bulungi. Kuba bwe naaga ndi gye mulina mba nkutaddemu. Ate nga gobambi ogugwo gwatereera. Ngambira neba nti omutima ogwange weewaawo neebaza Katonda. Agukozeemu omulimu kati wondaba nteredde. Amiina. Egyo emitima emibi abantu gye balina giba misikire. Abaana b'abalogo bazaala balogo. Eri waffe Masaka gye nzaalibwa bagamba nti omuze gufiira ku mugumba. Omuntu ng'anaagenda muleme kusigala na muntu afaanana nga ye tazaalanga. Naye bw'azaala kaba kakisa k'amaanyi kava mu ggulu. Okuba nti yalina amasabo abaana be tebagaagalira ddala. Naye yeebazibwe Yesu kuba kati ate akitukoledde. Abaalina amasabo abaana baabwe tebagaagalira ddala. Kulwani? Ku lwa Yesu Kristo eyeetika ekibi kyaffe ku musalaba. Yeetika ekibi kyaffe ku musalaba.
ffenna twali twasalirwa ffenna saddaaka zaaweebwangayo naye nga tezikola. Omuntu alina okukola ennyo yeefunira essaddaaka bakabona bagikebere nga teriiko bulemu, terina kizibu, toleeta ntenga erwaddemu, gy'oteeberezaamu okubaamu ekizibu gwe kennyini mu mutima gwo okimanyi nti oli mu kuwaayo ekintu ekiriko ebizibu, ekyo kigenda kuviirako okufa. Kale abantu baleetanga ssaddaaka ne zibaviirako okufa ate nga si be bazituusaayo, wabeerangabo bakabona. Kino kyolabanga ndi wano naawe oli awo, Yesu ye yakikola. Wali tosobola kubanga olengera ekituuti, olengera ewatukuvu w'abatukuvu, abantu bonna nga boolaba abasiraamu bwe babeera n'abakyala nti abakyala balina kateni tebalaba eno gye basaaza. Abantu bonna baali bwe bato, waliwo kateni naye eno kateni si eno ng'ey'abasiraamu, eno yo yali nzibu nnyo kisenge kyennyini. Kati eyo kabona gye yayingiranga era bwe yabanga ayingira waasigalanga yeeno omuguwa wabweru ogusibye ku kugulu. Atutte essaddaaka muzikakasiza nti ntuufu naye ng'ate naye yennyini ateeka okuba nga mutukuvu. Saddaaka zammwe ziyinza okuba nga ntuufu naye ng'ate naye ayagala baka abasajja. Zisobola okuba nga saddaaka zammwe ntuufu naye nga ye alinayo ekizibu, oba kale nga ye talina kizibu naye saddaaka zammwe nga mwabaddemu etali ntuufu. Kabona tadda, mwalindanga naye bwe mulabanga essaawa zirabika eza saaviisi zaayiseemu dda emirundi 3 ne mutandika okunyeenya ku muguwa. Ogenda okulira nga omuguwa gwe munyeenya kirabika musika ekintu ekizito. Omuntu bw'aba tannafa awewuuka bw'afa azitowa kubanga aba akakkanyadde kati muba musigaziza kibode. Kale baasikanga mpola mpola ne bajjayo senior pastor ne batwala ne baziika. Ekyo ekifo si kyangu kyakulwanira nti addawo kati yawanisedde omukono ng'oli mwamugyeyo ne mumutwala ne mumuziika. Oba otegere kye ŋŋamba? So nga n'abasobodde okuwayo saddaaka si nnyangu, abasigadde bonna nga basigala n'ebibi byabwe. Sitaani yali yeegiriisa olwegiriisa. Buli afa agenda mu muliro, buli afa agenda mu muliro, buli afa agenda mu muliro. Ne wabaawo omuntu omu erinnya lye Yesu Kristo n'atula mu miitingi mu ggulu, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda ow'owakati ye Mwana, tebali basatu ali ogwo mwaba. Bw'oba okyagala okuba empaka ezo olina ekizibu ekikumala, kubanga tusobola okulaga nti eyatutonda yakitukolera ffe nnyini tuli mwaba. Kyova olaba oli muzibu okutegeera kubanga gwe wennyini si yeyo yeesiiza ebizigo, gwe wennyini si ye gwataddeko ekiviiri ku mutwe, gwe wennyini si ye gwasimayiringa. Oli muzibu okutegeera mulimu omuntu ow'okusatu mu ggwe, ow'okungulu y'ono gwe tulaba, ne wabaawo n'omwoyo gwo, ne wabaawo n'ebirowoozo byo.